abantu batandise okulambula ku ddwaliro ery'omukulu Munnangate Bobi Wine lyali mu kuzimba esayidi eno. Bye ngenda okubeera nno nga nkutuusako ekibadde wali Munnangate mu Katambi, kw'ossa ate King Saha naye abadde Munnangate ne Julio okuva wali Munnangate mu B2C esayidi babadde mu kulambula poloti esayidi eno. Bye ngenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kakasa nti no osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Naye nno kansuke Munnangate nkutandiseko ko wali ku ddwaliro lino ery'omukulu Munnangate Bobi Wine. Jjukira nti nno eddwaliro lino liri wali Munnangate Kasangati esayidi eyo, era nga omukyala gw'olengera Munnangate mu Katambi actually abadde ku kamera agambye nti nno atutteko maama we okulambula Munnangate ku ddwaliro lino. Jjukira nti nno baliyita Munnangate Kalisi Hospital muganda wange, era nga wali omukyala bambi asiimye n'agamba oh my God, God is great. Munnangate esayidi eno bw'atyo bw'abadde ali mu kusiima wali mu Katambi. Yes. Vacancy. And inpatient also. But yeah, outpatient here. Yeah. It's wonderful. Yeah. God has made you work a wonderful thing here. Amen. His name may be praised. Amen. Amen. Okay. Kesend. Kwihara w'embazi. Embazi now. Haza kwalungijo. Njana haza kwalunza ACs and whatever. Sure. Yeah. Climate controlled. Now kali harimu air, enough air. Yeah.
I think this is enough. Can tie, carrot tie. I'm gonna use hand. Hold on. Come. No. Eddwaliro ddene lyetadde munnangate ku kifo Bwaguuga lyeryo nno munnangate eddwaliro ery'omukulu munnangate Bobi Wine era nga bw'olengera munnangate ebigambo ebyo actually sigenda kubeera ngate nga njogera bingi ebisingawokko awo naye nga njagala ompe munnangate okuteesaako ombuulire osiimye otya ki munnangate ky'oyogera ku ddwaliro lino jjukira nti nno byatambula wali nga kigambibwa nti ly'abantu munnange eddwaliro lino ery'omukulu munnangate Bobi Wine lyali mu kuzimba actually ndowooza osobodde munnangate okulaba ekifo bannange ddene munda oh my god esayidi eyo kakati nno kankwongereyoko wali King Saha wali ne Julio balambuddeko kaawo ndabye nga okusinziira wali munnangate ekibadde mu katambi nze ndabye nga like nga balinga ku poloti awo jjukira nti nno actually King Saha alina nno munnangate ebifo bye ebifo bye by the way actually ebiseera ebisinga nti nno ye tatirabira bisa munnangate mu kamera naye nga mpulira wali munnangate ebitambula kakati nno ku sayidi y'emu babaddeko kaawo n'ekifo kyebabadde bali mu kulambula kw'ossa ne mwana mulenzi munnangate Julio. Woba onoonya ba generation eno n'oyita kuffe onoonya balala be baffe aba generation eno mu generation eno ogenda kulaba ebintu bingi nnyo amazima kkiriza otambule nabyo ogezaako okubikaanya bigenda kukola ki bigenda kutawaanya nnyo yamaani be baffe abalasita b'omulembe guno togenda kusanga nkugambye babadde bize nnyo nga munnange wali nga kyebaliko kibadde munnangate kikulu nnyo nga bw'olabye munnangate mu katambi awo ng'agezaako okumulaga biki era nga bw'olabye munnangate mu katambi esayidi eyo bwe nti nno bwe nkoze kakasa nti nno vidiyo ogirayikinga kw'ossa ate n'okusubscribinga gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitwekere tujja kubeera nga tukutuusako update yonna muganda wange gwe alaba esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso awo n'ebirala.